Olimbolo. Mbonye bonye nyonko ye n'emikwano egitalina mazima abajjudde obukuusa n'okulimbalimba kati nsazeewo baleke mwenna abambonyabonye enkumu kanve ku balungi kanve ku bantu Mukama nsaba ontondere omuntu nga wange bw'omu nsaba ontondere omubeezi gatalabwa balala. Kuzibu nazaliwa 1982. 1982. Kweli? Yep. Ng'olabikanga omuto ku myaka egyo. Nazaliwa 1982 mu Gwokuna nga 23. Gwokuna abankolerako birthday mu bitegeere ebintu ebyo. Azaliwa mu Gwakuna nga 23 1982 kati buli April nga 24 bamulinanye so ekyokola ndowooza mukimanyi. Ndeeterako keeke. Alafu emyaka gye gibeera ng'emekaawo? Like 41 inakuweza 42 next year. Sibitegeera baadiba nnyo. Aba abakazi bwe batyo bwe batudibisizza kankubulire. Tudibye lw'abakazi bwe batyo. Baddoora. Baddoora. Bruno Kebanange. Ayinza obanga omwana emirimu Bruno ke gyakolanga mirambulu kufuuka Gaddoora mutufaga mu mwana kamuteekereko 10 muteekereko n'5 kuba omwana n'agamba mirimu ki nga bagambye asooka kulaba akatambira simwagala gwamanyi obuba n'obuba kati era nina okukola bye nina okukola bwekuba kugenda mu studio njagenda yogera kuyimba nza nti munnaye sikola appointment eyo simanyi kati gundi yagenda okunkubira ku simu. Life yo gitambuza otya etali mu bufumbo? It's very good. Kweli? Independent woman. Very beautiful. I don't want to encourage people. Me, I don't want to encourage people not to get married because I also want to get married. Because I tell you were once there. Yes, I was once there. Neta kitegeeza nti nno obufumbo bubi. Okitegeera wali ababunyumirwa. But we're living a perfect life now. So are you living a perfect life? I am okay. Are you not complaining? Njagala sente. Don't you miss someone in the night? I miss someone, yes, but ate mufuna once in a while. Kati tewali kyo ngamba nze. Kasofuni sente. Njagala sente nze bata. Negwe, single life is good when you're not having problems. Myaka ng'etaano. But it is the best time. Compared to kujiri eri. Mulayenza manyi munaye ngeri gye simanyi nnyo okukola mirimu. Fumba walatika. Ngeri gye siri nnyo omuntu wakalakalula n'olwo. Kufumba kuwoza tobimanyi. Yoza simanya kola. Biki kuzunga kwegamba bambi lwenkulabako olumu olwo kakeya nsobola okukakuwa naye kakeya akako mwaka ku mwaka nakakowa naye ate eri gye wasinga okulwa eri wabayo emyaka meka mu bufumbo? Myaka 9 naye era nalina abakozi mukwano gino 5 giri gyali 9 so difference emyaka 4 kwambala simanyi oyo kasasiro oyo kasasiro nedda mukwano oyo kanyongerayo kubanga kusima mwana ku ssomero kola wenteni bazita nyonyogeze zino eziyiika embababa akalevu byonna ebyo toligaba sente sirigaba sente simanyi njagala kwambala okujjako it is your birthday let me go and buy for you something nga nze mbyagala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri
abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Eyayimba nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Eyayimba nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 kulamusiza gwe munafu agenda amaaso n'okutugoberera nenkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo yonna gy'osinza okuba nga otugoberera abali ebweru w'eggwanga mbabuuzizaako kwano gyange abali e Dubai mbabuuzizaako musawo Julie okuva e Dubai Apothi okuva e Saudi Uncle Sam okuva mu US mwena mbabuuzizaako nembebaza emirimu gye mukola era osookera ku musawo Julie Musawo Julie anti musawo Julie kugamba wabeera ali kuno yanzijanjaba kati waba taliiko naye lwaki abakazi buba batundatunde kale era nakyo kikunyiizizza Mukama kale kambe kyuse Uncle Sam nkutumiddeko byamuweereza kati awo nenyongerawo kati musawo Julie naye nkutumiddeko mwina mikono gyange abali e Dubai abaana abali mu biyumba tubabuuzizaako ngamba abaana mu biyumba tubabeererawo nnyo abeerawo ne banoonya content we Uganda ne banoonya ebintu ebibe e Kampala nga babeera batufollowinga so tubaagala nnyo naffe mwebale nnyo akubeera nga mutulaba nze muzzukulu wa Kisolo Martin Nchimba wankomyewo ku mulundi guno nzize nga ndi mu ngeri ya njawulo nzize ne mukwano gwange long time friend 2006 2005 really ng'okuze ate olumpita wajjonze siri wakakati semberako mu 12 kale 2000 actually sineeyo na 2016 15 anti mubadde mu 6 eri 2016 awe watyawo gwe tulina olwaleero ye Grace Nakalema obeera mu Mbejja Nakalema beera bambejja byombi abeddira empologoma bonna oba tolina muziro mutuufu abamu baatoloka abamu baatoloka butolosi okubeera ki ab'engundi abamu baapologoma abalala bambejja abamu baatoloka Rwanda tetukyabitegeera nabitegera kati naye nemubeera wano nemubeera baawana sanyusa okulaba ogamba otya mu Mbejja nange nsanyusa okusanga long time tolabika ensi egamba Grace Nakalema kikyebwekweka eno n'osirika ndabika osinga kubeera wa Busaabala kati atabeera Busaabala batasobola kumanya naye every Thursday mbeera ku Front Page Hotel in Amasuba. That is where I perform every Thursday, every week. Oba ogenze mu gym oba togenze kuyimbira bantu? No, I perform every Thursday at Front Page with the band, yes. Okay. Ogamba oti? Ndi bulungi. Jebali. Kale. Webale kulabika bulungi. Alhamdulillah. Okumya mutindo. Olabika bulungi ebyaddala. Ekitiibwa kya Mukama. Ebyaddala nno. Amina. Nsobola kugeraageranyako nagwe nakigaana gamba olimba. Wani. Olaba Flaska munda. Kati olinga munda ya Flaska. Ogamba otya Grace Nakalema? Bulungi mukwano. Mbeera ki? Not bad. Obulamu tubutambuza mpola mpola Mukama atukuumye. Twebaza abatukuuma mikwano gyaffe. Okay. Music wise. Atambula? Yeah. Mbadde ndudde actually. Mbadde ndudde nga nfulumya akayimba n'ensirikira. Toli ku pressure y'abaana nnaku wiiki bbiri n'afulumya. Pressure. Pressure tugyagala pressure eyo. Naye tetwagikuliramu. Kati baatukuza bubi bwe twali tutandika music. Tetwakolanga bintu bya pressure. Mwayimba music wamwenga. Twayimba ne tuteekawo oluyimba abantu ne bakola. Abantu balwagala. Ne balukonsuming. Lwakuba nti kati ennaku zino ebya push bingi tebitegereka tomanyi nakyo pushinga tomanyi. Edda temwapushinganga. Nedda. Wayimbanga bulungi n'oteeka. Wayimbanga luyimba n'olutwala ku radio we luba lulungi ne balukuba we luba lubi ne balukanyuga. Kati saawa zino ne luba lubi kasoba ne ssente ezipushinga. Exactly. Naye nga music gyali Omugalanda yali wa 2016. Ne 16 teluba lupya. Nigina anti nkubuli. Nigina teluna video. Nigina ina video. Ina video. Wana mawulire obadde ki? Video ng'oli mu bitenje ozina amazina amaganda njijjukidde. Omugalanda yalina video y'ebitenje. Yafuluma 2017. Ngambe ebikooyi. 2017 lwe yafuluma. 17.
And then 2019 no 2020 nigira uyandibadde afulumira naye nesinkana ensagge eyokuba nti oluyimba waliwo bayimbi bannange muyimbi munnange yali akoze eki naye alukoze ng'alina bwerutyo ne tuteesa unfortunately nebitagenda bulungi nenkola nga bwe yali asuggesting nze nti ffenna oluyimba tulukole, but I waited for like 1 year nga nenda payment ye nekigaana, then nenfulumya mu 2021 awo 2022 last year nenfulumya ekyekyo 2023 muzudde mu system oli luyimba no okatono ku luyimba lwa Nigina oyo mwimbi gubadde yogerako wa secular wa oba wa gospel secular ne kati wano wa gospel lulina naye mumanyi naye mumanyi naye yo yitwateesani nga sinaba nakuteesa naye no mukwano gwange nnyo she's my friend as well ate mufaanagana twayogera ne mugamba whatsapp katachina koze buli omu yakompozinga bibye era ngamba no twalugula ffenna basatu twalugula omuntu yaluba ono bana bawandiise naye kati ye nangamba ye right agenda mu oluyimba olulala ne bateesa kati ekyo nekitukita ne mukivaamu ate ogenda nga alufulumiza yes mwinaako na buzibu tulina Grace ono Grace Nakalema omumbejja agambye abamu beerwanda abamu baawana abamu bampologoma abamu beddira ogenda kubuzabuza abantu omumbejja Grace Nakalema songerako birala toyongerako kanyongero bajukiza wa Hajimiti omulombi w'edduwa mugende eyo abalina okusomozebwa okwenjawulo gendayo komukubire ku simu eyo oba ine ebintu byeyitamu nga tebitambula bulungi ajja kulombera ku dduwa akusaalire akusaalire ko edduwa nange njeetaaga nawe ojeetaaga Hajimiti nzija gende wa Hajimiti akusaalire ebintu bijja kubeera malida asangibwawa Hajimiti alina makabiri alina eruweero alina ne wane mutungo naye abalwadde abasinga agenda abatwala luweero so gyakolera naye ye omusiraamu wa dduwa egeri gyendi wano okumpi genda mutungo tasanga byakunsumbuwa nnyo kale Hajimiti nzija mudduwa Grace Nakalema ajja kujja mutungo so naye bano njagala kugenda bweru simanyi biganye simanyi mudibo olina omusiraani buli wodda ekintu ekibuze basooka kukebera ggwe ne oba nga tobadde wasooka kukubira ggwe ng'olina olutu ebintu tukiko ekyo omukyekingako munaye tomanya ayinza okukutaasaako n'akuggyako embeera enzibu bano bakona bonna bafumbirwa gwe abasajja bakukwanula babatunga ngatto ku kyalo batunda mirondo basajja embeera ezo buli ayimirira mu maaso g'ogenda okubuuza byakola nti ntunda mirondo oyo n'omugoba n'olinda ddako atunga ngatto yajja so ebintu ng'ebyo oyinza oba ng'olina ekintu ekijja kikulondola naye mugezeeko akulombere ku ddwa ogamba ki Grace? Ndi bulungi Grace musically tutandikire ozaalibwawa? Nze nzaalibwa Kisawo owetera Lukayaawo Masaka oli munabuddo nzaalibwawo ozaalibwa Lukaya katugambe Lukaya Lukaya okyamira bukyamisi yes Kisawo n'ogenda Kisawo okay so obeera nga agenda Kyambala Nsalo nga agenda Nsalo byonna mpulira bipya naye abantu beeyo yonna so ewaffe teri basezi abasezi ate bali eno waffe kyaggwe gye baali bagwayo kati so banzaala awo naye nga nakulira Ntebe Kitala Nkumbaawo ozaalibwa eyo n'ovaayo otya okujja Entebbe? Najja Entebbe nga sitegeera nalina emyezi nga 8 taata wange ng'afudde senga wange n'antwala nenkula ne senga wange taata yasooka kufa mama wange gyali mama gyali aye taata akujja lwaki bakujja ate ku mama ne bakuleeta nga mama gyali twali bato ate nga ne mama wange yali muto mu kiseera ekyo bino bye bagabana abaana ng'omukadde afudde oba mbi n'ojja wasengawo so segeza life en'ogitandikira Ntebbe gy'osomedde ensomedde gyenkulidde gyemmanyi gy'omanyi ne mukyalo nange manyi waka
Gwe nno kale omanyi Ntebe kubanga ate n'abafuluma bayitaawo. Okitege. Twakula tulaba Museveni ng'atuyitako. Toli bubi nnyo. Nakati tukyamulaba. Nakati mukyamulaba. Kati waliwo ayagala okuŋŋamba lwaki tomubuuza nti ozaalibwa mwaka ki? Nze. Ojja kimubuuza. Sirina buzibu nazaalibwa 1982. 1982. Kweli? Yep. Ng'olabika nga omuto ku myaka egyo. Nazaalibwa 1982 mu Gwokuna nga 23. Abankolerako birthday mu bitegeera ebintu ebyo. Azaalibwa mu Gwakuna nga 23 1982 kati buli April nga 24 abamulinaanye so ekyokukola ndowooza mukimanyi. Ndeeterako keeke. Alafu emyaka gye gibeera ng'emekaawo? Like 41. Ngenda kuweza 42 next year. Ate muneka olabika nga wasatu nga mu mukaaga 37. Nedda. Sayinza okulaba. Kale. Wabale kubeera mukazi no wanjawulo ayogera emyaka gye. Ekitukwesa emyaka kubeera nga tetuli satisfied in life. Nga temuli bamativu. Yeah. Lwaki tokkiriza mu bulamu n'ogaka Nze ndi mumativu. Kammatire. Nze ndi mumativu nti Katonda atuwa emyaka tumupraising okubanga atuwadde ebbanga okubeera ku nsi kusanyuka kugisanyukiramu ne bw'oba olina by'oyitamu you have to be grateful. Nti watirisa ogwo omwaka oguwezezza. So buli mwaka gw'obeera oweza oba olina kwebaza Katonda nti oba olina omwebaza kati akuwulira atya ng'omugamba nina emyaka 36 emirala oba ogitadde. Nga ye wali mu katabaala osazeeko 6. Abakazi munaye bakikola era tekirina kye kikyusa nnyo. Kuba era bw'olimba osobola okubaayo yakula naawe n'akubala. N'omubiri gulaga. So ndine 41 year old girl. Naatera okuweza 42. Azaalibwa Masaka naye bulamu bwe bw'Entebe. So Ntebe Nkumba Ntebe wa? Nsomedde Kitala Primary School. Kitala. Nensomera Nkumba Senior Secondary School. Nensomera Nakasero Senior Secondary School. Emisomo n'otikirirwe Nakasero? Ate kati lwaki baba tebantikirira Nakasero? Nakasero bakutikiza ki lubuto oba? Actually, after I dropped out, senior 6, nenzaalawo okaawo omwana. But when I joined radio, ntandika okukola. Nenfunayo course gye nasoma. Okusoma n'okuwummuza n'otandika ate kati okukola. N'otandika life y'okukola n'okusoma ne kudda after. Nalinga nkola nga bwe nsoma. So okuzaala ate kukomawo ddi? Okuzaala kwakomawo mu 2006, 2007. Actually, that is the same time when nalinga nkola nga bwe nsoma. Nga bw'okola bw'osoma ng'era bw'ozaala. Kubanga we nali mufumbo. Ali ya kituufu. So music omutandika ddi? Music namutandika mu 2004 okuba oluyimba. Mwogera mu studio. Gwali mwezi gwa kumeka? Gwali gwa 9. Kati nenduteeka ku radio mu gwe 11. Mu January nali nfunye hit. So kati mbala 2005. 2005 financially okutandika okubapiaringa. Yes. Bini mabega wali oyimba wa mu church ku kyalo? Nayimbanga mu church, Kitala Church of Uganda. Ne taata wange, my guardian, omwami Gerard Wilson Mukasa. Bawasengaawo. Omwami oyo ya adoptinga. Actually yampeerera olw'okubanga nali muyimbi mulungi mu primary. Yajja na sporting talent. Agamba omwana oyo nja muweerera ayimbye bulungi. So from there we started from there. Namanya nategeera family gye nvaamu. Nategeera obuzibu bwange we buli. Namanya nti ne fees sizirina. Now he's been a parent and he's been a father. So n'abeerawo. Yeah, nali simanyi nze mukwano gwa taata. Naye omwami Mukasa Gerard yagundaga. Former LC3 Kitala Katabi. Nze nange munayise gumayi. Yagundaga nze nali sibimanyi nti no manyi taata ayagala atya. Nze kale swada kuyita muntu. Swada kuyita muntu taata swada kyogera. Wasi kyogeranga. Bambi family enjebaza nnyo. Taata wange yanjagala ate ne mukyala we nanjagala era. So wasengawo wavaayo n'odda ddala omwami ono? Actually yantwala kuba nali nange okuvaawo okugenda nga practice. Era nasomeranga awo nga kumpimpi ne kusomero we nali nsomera. So nenvaayo eri ewala nenzija
ensomerawo. That is Kitala Primary. Oh bambi. So ye akujjako ddi engalo ng'oyingidde senior 6 ng'omaze senior 4. Okay. Yep. Naye mwasigala in communication ne senga. Ne family ye endala. Yes. Olinayo baganda bo? N'abaganda bange. Wali wakomeka mu family? Nze mutata wange nze yasembayo. Gwe baby. Twali basatu. Omu yafa. Kati mutata wange na brother wange omu. Then mama wange yeyongerayo n'afumbirwa. Tata mu yafa yagana n'afumbirwa. Okay. N'azaala abaana 5. Nabo gye bali baganda. 5. Okay. N'abasenga weno gye bali bewasinga okutegeera okukula nabo. Ate nasinga kutegeera abamuzeeyi Mukasa. Aboono omwami. Bambi. Abasenga wange ate sabategeera nnyo lwansonga. Ekyo kiri automatic kuba wabeera nnyeno. Nabeera nnyeno. So in life waddamu okusinkana maama okubeerako naye. Okubeera naye? Oba ku holidays oba nagenda nga ne mulabako nnaku nga 2. Nengenda. So wote wakuze paka nakati? Paka kati. Omukwano weeguli? Oba just kali akamaama nti yanzaala? Weeguli omusaamusaamu. Weeguli. Ate ye brother wo? Naye gyali. Naye yamulabanga byewe bitu bya holiday naye? Fenna kubanga fenna tetwakula naye. Naye nga tumwagala mama waffe. Yabeera? Abeera naye Masaka. Abeera Masaka Kalungu. Okay. So bwe tujja mu life ya music bw'otandika okuyimba 2005 ogambye mu gwa 11 ofulumya hit song. Tewabonaabona nnyo mu music ono ng'oyimba ennyimba nga teziva mpaka n'ofuna hit song. Watandika ku lumu ne lukwatirawo? Tandikira ku Nsaba Ontondere Omuntu. Pozi emabega waliwo ennyimba zinakolanga naye za kito. Mu studio nga womanyi mu studio za kito. Byali bya kito. Kati nga n'ogenda mu studio ne bakuferaafera n'oyimbayimba oyo producer n'abula oluyimba ne lubula. Kati ebyo sintazikwata. Ebyo nabikolako konzijukira. Waliwo omusajja oba yali akola biki sibitegeera. N'abula. N'obivaako oluyimba ne lufiirayo. Awo ne mmalayo emyezi nga 8 nga si byendiko. Eventually mu November December awo ne ngenda ewa Jotabula. Nankolera Nsaba Ontondere Omuntu. January nali nkoze hit. Wali okoze hit? 3 ne tulaunchinga. Oluyimba olwo katono nnyoko soko tuwemu kakorasi k'oluyimba olwo. Mbonyebonye nnyonkoye n'emikwano egitalina mazima abajjudde obukuusa n'okulimbalimba kati nsazeewo baleke mwenna abambonyabonye enkumu. Kanve ku balungi kanve ku bantu Mukama Nsaba Ontondere Omuntu nga wange bw'omu Nsaba Ontondere omubeezi nga talabwa balala. Nyimbye bass. Oluyimba olwo yali true story oba wali muyimbi ng'omuyimbi bw'ayimba? Yali true story. By then I was in love with some gentleman who claimed to be a staunch Seventh-day Adventist. Abaseventh day bali bakamenyo babifuula kati bafuuka na cult. Gyalagamu obuseventh day bwe. Ngali bw'ati humble man. Omukaga tune omulimu nga guliko akawumbi tasobola gukola. Muwa omulimu. Amugamba kale twagalane. Nemutrustinga. Omulimu gwamu agwa kwagala. Twagalana bambi. Mukwano gwe yali alina. Nemutrustinga nnyo. Yali alina omukwano eyanjigiriza okuvuga piki. Bambi. Yali bayika. Teyali bayika. Naye alinanga piki ye. So kumwakolanga omukwano okwo. Sport nenjiga okuvuga piki nentomera ebiswane nkola ntya. So yali musajja mulungi but he was untrustworthy. Nga teyesigika. Kati natya nnyo nali mu shock nze nga simanyi nti nno abantu bakiitinga
kuba naabwe kyoyogeddeko ekyeddiini yali asobola okukiitinga ng'ate kati akyenneewuunya nga mu advent ddala kati awo ne ŋŋamba Mukama nsaba ontondere omuntu. wali badde naye ebbanga ki? Myezi nga 8. Wali tonnaba kuzaala? Nalina omwana already emabega naye kati nga ye kati ngazze mu bulamu ngazze ng'omuntu azze okubeererawo. Omanyi ng'owo onaabeera nga ye muntu gw'osoose okwagala ng'oli otegeera bulungi oli mature. So kyekyo kyeyakola wamukwata na mukazi? Ate nno munnange nedda. He used to divert my calls. So one time when you start distrusting me, natandika kwa trusting, there could be something that you also doing. So you suspected something? So I started suspecting after him diverting my calls. When my phone is off, I am receiving my calls. So I did the same thing. I am pregnant now. I didn't take the pills. Nebikunyiza n'ogoba embwa n'omugamba nti Mukama nsaba ontondere omuntu. Naye kati gwe leo manyi oba kalera nga ogaye nti byali bya kite ebiseera ebyo omuntu owuwo wekka nga ayinza kuvaawa. Anti bye nange nali ndowooza ng'omanyi nti omuntu asobola okufuna owuwe. Gye bali abantu abalina abasajja baabwe omukazi we. Kale lwakiri kiitinga ng'omaze okuwasa embaga omanyi nti omukyala namufuula official n'otandika okukiitinga nga tonnaba nako simanyi nakigenda mu maaso. Yeah, he was a little bit serious. Yandaganga nti ali serious. Oba tewamuwa second chance nga yali asobola okwetereeza. Second chance nga sitera zigaba mukwano. Anti oluusi bambi abasajja bano nabo bantu batomera. Batomera. Kubanga omuwala yamwezingamu eyo gya yali akolera. Abawala bana bonna bakwezingemu naawe wadde ki. Nga bamwezingamu eri abantu abatali resistible. Ate yampa nti kyakusalawo rather yampa ekyokusalawo kuba yambuuza, don't you think you can stay without me? Kitegeeza osazeewo. Wadde ekibuuzo nga kiri wakati kati gwe omwe answer yiyo. So gwe watula n'ebirowoozo byo n'omutima gwo ne musalawo. I took like 2 months okusalawo kwekyo. Nengamba okay. N'ebyammwe nga byali mu space era nakyo n'okitwala emyezi ebiri. Kati mwegi ebiri yagezaako okwegayirira. Nanti nze he tried. N'otamusonyiwa. He tried and I just revenged on him. Anyway. I'm crazy. Tobe mwangu banga nzaawo bwabandaze. Sobola omuddiramu. Kwetu naawe ebyo bya kiyayi. I don't give a second chance ku muntu nga ondaze nti mumukwano tomatira. Nze woba tomatira mba sikumatira. Tumutumiddeko omwami yonna gyali. Yasetolinga kati? Yeah, he settled. Mwogera? No, we don't. Kyaggwerawo. Sina kyengatta. Amusigaza business wise nsibiki? Nze baana bokka be basobola okungatta ku musajja gwe naleka emabega. Baana my exes. Aba ex era. Aba mboozi mpya. Sina nga teyina mboozi gye nkugatta naawe okuggyako ng'oli taata w'abaana bange. Nsigala nga njogera naawe olw'okuba oli taata w'abaana bange. And that is what exactly is happening. I only talk to my ex because of my kids. Because of abaana. Yes. So okuba music oyo okuba oluyimba olwo lutambula olukolera longi? Nali ndi awo Winnie Munyenga ngazze nangamba Grace tekibangawo mu Uganda tukole duo launch bakubina ebyajjangu tukole battle. Abantu bedda bali Winnie Munyenga naye yayina hit ebiseera ebyo? Yes, sasiraza omwana w'abandi golina goleka mu kirooto. Yes. Sirina kisanga taderere yeah, that one. Nemugikola. Ngamba wanji. Nga nawe tokibuulirangako. Some people are too good to be real. Eri abantu abama there are those people who are genuine. Good. She's very good. There are those people who are very good. She's very good. With a genuine heart. May God bless her. So, njitwala nti yannyambako kunteeka mu limelight. Bambi. Yali yayimba ddayo emabega.
No, just yali naye nga yali new gundi kachie yali new song kitye by then nampita tukola launch ko Africa no rather kalenda Equatorial tetwali kalenda mali mazimanji mali wa Equatorial parking tatulaba okusenya enviri mwali mata Equatorial pool ku pool side twalina abanene nga 5 bani ababategeka esere bani abali tegeka mwaine sente actually kyenzijukira yalina team nga kuliko ne Sendi Eddie Sendi so kirabika kwaliko ne guy eyali nga manager of Obsessions simulindwa but waliwo omulala Rubega Remeji gwengo inani saalina nze naleta ngoye zange wentyo naleta ngoye zange ne CD zange pozi nalina mukwano gwange bamuyita Aisha I appreciate her bambi bamuyita Aisha yalinga asoma mawulire ku ddembe yeyanyambako ebintu ebimu so ne mukola launch eyo tukola launch wafuna muku sente nafuna sente kubanga nayita abanene bange nga 10 bampa kaadi zange sali ku gate collection nayita abantu bange ne bampa miliyoni bazalinga 8 omunana gwa 2 nga netereddemu miliyoni nga 2 zali sente nyingi nguze engoye ngula CD nenkola enviiri ate nazo bazaali zitya so awo wakizuulira nti music kati eno business yennyini ate era saasooka nakizuula twalinga basiru nnyo mwana nga tulinda ba Abitex batutegeke kati nga bikoze ekivulu ng'ekyo nalina omulimu ogwa ku radio kati nga nagwo gunfuula so busy kwezi wali ku ddembe naye after like 2005 kati 6 nange nenkola launch yange awo ku Sabrina's mulimba lwe lumu kwata oyagala nkola kwata oyagala awo nekikwatayo nekikwata obusiru nengenda nfumbirwa ate busiru ate okufumbirwa kutakaliya siri basonyiwa leka naawe ate tokisussa banange nafumbirwa omusajja muteesa buteesa n'omugamba nti omanyi bebi nafumbirwa olubuto tulindemu ng'obudde obw'omulimu obw'okuyimba obw'obufumbo restrictions nezeeyongera ekaba kwagala mu budde ku mulima kwagala mu budde restrictions nezeeyongera nga performances sisobola zikola naye ngaba yes and until when someone said Grace nyenda kukolera business endala eno tugiveeko ya music naye omuntu okujjako talent nga kibanga omuntu ako kituufu ne kati olwokubanga oyagala abaana bojjukira nali nzadde saagala ate kutangatanga ate nzaale ewalala okitegeera nga really nga nina okulonda so aleeta idea eyo yali ye mwami nangamba ngenda kuwa sente okola business endala but the fact is he didn't want me to work. That is his nature. Ne mu business yali ayogerako yali alimba yali alimba ate yali ayagala kujja ku mulamwa kuyimba na ku radio until 2011 nenekyanga nga bintama ng'olaba akumalira ebiseera byantama nga njagala kati olwo njagala kuddamu kukola nali nduddewo ewaka sibitegeera ntandise n'okufaanana abantu b'okukyalo niki naye ate kati tokisusa abantu b'okukyalo ogotegeeza ki omanyi ofuuse wa bulijjo ng'oli used awo n'amaduuka g'okukyala omanyi abayimbi tobeera nnyo nnyo nali sigenda nnyo mu maduuka siri mukazi wakuntuma era omusajja nkwanana ngamba genda ku maduuka ogula ennyaanya aba alabwedde enjala eba egenda muluma naye kyengamba mu myaka egyo emingi ennyo gy'oba omaze ku kyalo ekyo n'ewaka awo era mu ngeri yonna ogetinga used kankubuulire nalinga sigenda ku maduuka kweri nga mbeera ewaka wange bwe mba nfulumye nga ngenda kulinnya mmotoka kugenda Kampala banga lyonna yes nakati kyovudde tolabikalabika
bwente we nakuzibwa nakulanga batugamba ovaayo mu kikomero olagawo. So music we kitegeeza zatataganyizibwa bintu bino ebirala bingi naye nga I have good music. Yes, music omulungi. I have good music. Osobola okunoonyaako Grace Nakalema official Uganda nolaba music wange yenna abamu abasinga obutanda babe babagenda nga bazungira ku channels ze basanze nanoonya Nsaba Ontondere omuntu n'akomaawo jangu onoonye Grace Nakalema official Uganda. Ate yo n'abaana abagenda ku YouTube n'alukwata n'aluteeka ku yiye n'olowooza nti gyogezeko yentu genda ku Grace Nakalema official Uganda. Oluyimba lwakwata woyagala olwa Grace Nakalema ne kwata wano olwa Feibe Nasolo nga ziringa ezina bwe zifaanaganamu kati ate kwata woyagala afaanana valuvalu owa Chameleone ojja kutya ensi. Valuvalu tali mu Luswayiri? Ali mu Luswayiri naye lyrics zi music the way the other song moves it is the same way this song moves. So teruna erukwataganira na Feibe? Kati kwata wano kwata oyagala leero ali kati kwata wano mbadde ndowooza nti walina mwenge gye kwatagana. Okay, mu biseera bya mwenge oyimba olinako sikando yonna yonna gye walimuko ey'abayimbi n'abayimbi ebyo bintu emwe ebyamawulire amayimbi n'ebirala bwe bityo? Tesiri muntu wa bintu ebyo. Nze sikola stanti. Gundi alwanye ne gundi balonde mbala egindi. Ayagala kutumbula kivulu bamusooka yeetega waawo. Waliwo olumu we bampandikako mbusimanyi omuzungu yankwanye. Nenga muzungu mujeewo. Nenga kolo ndi ku beat nali ku beat FM. Waliwo n'ensolo gye nakusomako gye ba ti Grace Nakalema akoze atya abasajja babiri bakaanira omwana we something like that. Munnabyabufuzi there is a munnabyabufuzi and oba n'omuyimbi oba n'omusuubuzi tewakiwulirako? Ekyo sikiwulirangako. Story eyo njirina akapapula nkalina Grace Nakalema oba yakutta omwana Grace Nakalema oba Grace mulala Grace Nakalema ombubbe oba Grace Nakalema asibye omusajja omwana manyi abasajja abakubanga empapula zamulenga ateekako omutwe alabika yali Nakalema ku kyalo kirala baali bagamba omuyimbi. Simanyi wano. So sikando wazeewalanga otya? Simanyi naye ndowooza neewalanga okukola ebibi. Neewala nnyo okunyiiza abantu. Oyinza nnona nti obutamanya nti kyokola kibi oba kiyinza okuvaamu anti saali mutamiivu kyekisookera ddala buli kintu nkikola nga ndi soba. Obadde nga tonywa mwenge kyekyakulobera abayimbi nga banywi? Mukama bw'atyo bwe yali yakitegeka nalinga ntya nnyo okutamiira ne kati nnywamu nkuze. Wali okyali muto otya okuweebuuka? Ate kati ola ne wenywako era nnywa gwa kitegeevu kuba nkuze. Naye luli nali nkimanyi nti abantu bonna bwe banywa omwenge bagenda kulwana bagenda kwekuba kati nga nkitya nakula nga nkitya. So tewabeerako mu ntalo z'abakyala n'abakyala mu bayimbi? Tadde n'oku. Waliko mu bandi yaani? Naliko yano bandi olowooza namalayo n'ebbanga kubanga bwe nali njoyininga music nagenda mu mustard band ne mmalayo omwezi gumu. Mustard band yaani? Mustard band yalimu Evelyn Lagu gye nasanga Evelyn Lagu oyo, that is how we became friends. Ne musangayo yannyambako nnyo n'okuyiga ennyimba copyrights ne bigaana nze obwongo bwange ekirabika nze sikola history simanyi kuraminga bintu by'abantu ne bigaana ne bangoba. Novaayo? Bangoba. Bagoba bugobi? Noddawa? Ne ŋŋenda ewa Katolo Bwama mu Diamonds Production. Ne malayo emyezi gyange egi 3. Naye waliyokko kati naye yakwatamuko? Talina bye yankwatamu. Naye waliyokko? Naye naliyokko. Kuba nze namugamba njagala oluyimba n'agamba gwe olimba omufuuka basita mutumanyira. Katonda. Era ngamba yiga okuzina kati n'okuzina ne kunnema. Yali yayagala bazinyi okusinga? Ayagala nnyo oyige ozine ozanye oyimbe
obeere performer omutuufu. Okay. Naye nga talent sigirina ey'okuzina. Ey'okuzina ng'olina ddoboozi. Nsobola okuzannya n'okuyimba. N'okuyimba. Agundi ono omukyala wakolako naye? Ani Rebecca? Ono Queen Florence? Twakolako naye? Twakolako naye. Temuli bali GM? Yansookawo. Wabeererawo competition yalimu bakyala ki? Yalimu ne Queen yalimu kubanga namusanga nga alina hits. Actually she was a very big artist. She's a big artist. When ali mu Diamonds nga Queen alina bandi ye. Ng'era ebinsanya ne Diamonds. Ne Diamonds yali nene nnyo okubisana. Yali nene ne Queen sebo. Nga naye w'amaanyi. Obadde ki? Abankwawudde mwebale. Nga watabu. Mukwano yali watabu. Kakati nze regime yange yali mu kusaasira Winnie Munyenga. Ane kusaasira nasanga naye yakuba hits ze I love you. Sweet wange I love you yali wa myaka ki. Mwalimu Sophie Nantongo. Mwalimu Betty yali wa Alia. Yali avuddemu. Chance Lubiga yaliwo. Naye bali Alia. Betty Mpologoma Muganda ebalimu. Ebaliwo but still nabo bali early than us. Batusookawo. Kati abantu abajjaawo mwezi emyaka abali ku Kisaache Harriet Mugenzi. Sophie Gombya. Sophie Gombya siwe mabega ddala. Yakuba hit yawo. Sophie Gombya yakuba hit mu time yange. Yeah, Obsessions. Sophia Nantongo. Sophie, yes. Naye yansooka hit but yaddako awo oba Kisanja something. Awo. Ono omwana yafudde. Evelyn Yagune yali awo. Evelyn yajja late. Evelyn yajja mu late. Evelyn wa 2012 oba. Azze late. Okay. Mariam Dagi yali ayimba. Yes. Mariam waliwo Vanungi Sheila Vanungi, yes. Bebo. Ate abasajja? Cute Kaye. Kisebo simanya ani omuwala. Eyayimbanga Kisebo lelele. Abo Sweet Kid. Yali Moshi. Yali mwezo. Ne Mr. Moshi ono kansala. Omusajja naye. Jango Beat Crew. Ate bano Ngoma nene waliwo omulenzi awo n'ingoma nene. Sione yavaako. Yaliko ne muri rehab ennaku Rocky Giant. General Zamba yali awo. General Zamba. Bano abalenzi abakyusa amannya baali awo. Mata talina simanya. No. Kati bayita Ganda Boys naye mu kusooka baali bayita Twins. The Twins. The Twins sijjukira. Waliwo abeebusoga ndi ku Digi simanya. Ndi ku Digi. John Megadi yali awo. Yes. John Megadi. Ne Hildaman ono waffe. Mazongoto. Yalimu eyo mu time yamu. Yalimu eyo League kuba yajja 26. Ate ono omulenzi Gia simanyi ngikobya Gia something bamwitangani oyo. Simutegedde. Nene ndi ku Digi. Balita ndi ku Digi. Ndi ku Digi. Ndere. Ate bawa straka bamwitangani? OS. Bawa straka. Mwerabidde. Mwiriri ani oyo Angela Nansana. Naye mweyo area. Time ya. Okay. So mu bandi ezaaliwo bayimbi ki abaali kupiika ebiseera ebyo? Haruna mu biru Eagles. Haruna the Eagles. Haruna n'akolawo awo bandi ye. Then ne wajjawo Martin Yangume n'akola group beat something. Okay. Ne ba Doreen Mutibwa. Bakinene. Basuuba Kyagulanyi. Okay. Babagiyitanga batyawo bandi eyo. So siwe byakoma nno. Wakolako ne ba Betty Mpologoma? Yakuwandikirako? Wakolako naye wa? Nakola naye mu studio. Oluyimba baluyita Twagala Care. Then nenkola naye mu Diamonds emyezi 3 gye namalayo. Dr. T. Yali managing production yali.
Ewakato. Production, yes. They are managing a production and stage. Okay. So musically obulambo bubadde obusaaminga otya bubadde bulungi bubadde okay obinyumiddwa yeah okujja kompoziro nakola ekivulo omuntu nanzirukako kasina na transport omuntu ati omuyimbi bamita Jemba Jemba oyo omunene oyo yakola ata yabula obuzi nga muzimu nakikulekera n'atuleka ku kyalo Jemba ekintu ekyo kya happening emirundi ebiri Jemba oba omulala yali ani the disappointment wabafunamu yes mpozi ekyanzijukira waliwo omuyimbi omusige namwatula linnya yantwala eyo nali n'ekabako nga kabako tannaba nakola bambi hits netugenda okuyimba nga mpaddeko deposit bwe twatuuka ku balance nampa emitwalo 3 nemubuuza balance emitwalo 7 padde emitwalo 3 nangamba ze zikujja nemugamba nti kakati naawe ogenda kunoonya show ekujjamu lwaki yali emusaze just muyaye yali muyaye nemugamba kale naawe ogenda kutuuka ku show nga n'esatu nga n'esatu tegikujjamu katotosobola nafuna ate naawe era agikuwa sometimes nze ndaba ng'ekyatuukirira wamukolimira anansonyiwa naye namusonyiwa nagenda mu kyaki yange emutundwe bwe natuuka okusonyiwa nenfukamira ne nga Mukama nsaba nsonyiwa omuyimbi ono aleme kuwangala nakikolimu aleme kuwangala nakikolimu namulabye ng'akozeeyo kasho naye era nako kamusala akamutegede kakati life yo gitambuza otya etali mu bufumbo it's very good kweli independent woman very beautiful I don't want to encourage people I don't want to encourage people not to get married because I also want to get married because I tell you I once there yes I was once there neta kitegeeza nti nno obufumbo bubi okitegeera wali ababunyumirwa ate nange nabunyumirwako. So are you living a perfect life? I am okay. Are you not complaining? Njagala sente. Don't you miss someone in the night? I miss someone, yes, but ate mufuna once in a while. Kati tewali kyongamba nze. Kasofuni sente. Njagala sente nze ata. Negwe, single life is good when you're not having problems. Single life is good when you have money. Yes. Abana banga basoma. Yeah. Nga kyoyagala kyolya, kyoyagala ogenda gyogenda mu ggulu. Wanti mama. Tekiri bibiliko. Tewaliwo we bakiwandiika nti munnange ssebo bannyabo bw'otawasa oba bw'otafumbirwa togenda mu ggulu. Naye lwaki abayimbi abasinga abakyala simuli bafumbo? Tebatusobola ndowooza. Olina okugumya ogutwe noga kakati nfunye mukazi muyimbi. Anytime agenda mu show. Saa yonna ndekawo. Saa yonna akugamba hani kasensero ku mwalo. Wano nfunye wano sitera kusigala ngayo. Naye nga bwe nfuna show nga empa sente kasensero nga ngenda kanyimba. Why not? Solo kugamba nti kakati which is okay. I don't have any problem with that. Osobola omusajja w'ebbuba? Musobola. Omanyi lwaki? Yes. Lwaki? Musobola ku lwansonga. Sina nnyo byenkweka. Obeera open. Simu yange yiyo teyina password. Ndowooza sina musajja. Buli kaseera obeera open? Yiino. Temuli password? Temuli password. Kakati ogenda kuŋŋamba ki? Era yono simanyi. Abasiringiriza. Tolingiriza takwatako. Obadde kiya. Kyokka nate ninga amumanyi naye bannange. Tomumanyi. Owange abeera India. Kale. So gwe bubanga ebibyo biri open biri clear tolina nsonga lwaki oba omulemwa. Okujja kuyinga yakulema. Era ebbuba lyolikola naye kugane kakati okasasiro ogwo okola simwagala. Gwamanyi obuba n'obuba. Kati era nina okukola bye nina okukola. Bwekuba kugenda mu studio njagenda yogera kuyimba. Nza nti munna esikola appointment. Esikola appointment eyo. Simanyi kati gundi yagenda okunkubira ku simu. Someone will call kati gwa buba n'owuliriza. It is up to you to love me truly. Okay. Hey. So life ene ya etali musajja wa buli kanako nga tajja buli kaseera ogimaze ebbanga ki? Myaka nga 5. Simingi era ekyo.
but it is the best time. Compared to kujiri eri. Mnayenza manyi mnaye ngeri gye simanyi nnyo kola mirimu. Fumba wala chikala. Ngeri gye siri nnyo omuntu wakala akalula n'olko. Kufumba kuwoza tobimanyi. Yoza simanya kola. Bichi kuzunga kwegamba bambi lwenkulabako olumu olwo kakeya nsobola okukakuwa naye kakeya akako mwaka ku mwaka nakakowa naye ate eri gye wasinga okulwa eri wabayo emyaka meka mu bufumbo myaka 9 naye era nalina abakozi mukwano gino 5 giri gyali 9 so difference emyaka 4 era sebo mu bufumbo buli era nsanga ng'era nina omukozi kati tonaba kugwa ku musajja we Masaka abali abasajja akola ki ayinza okugamba simanyi siri amere gyotafumbye simanyi bichi bichi kasasiro ng'ompasiza wa buli lwa mukaga tulina ogendako mu nnimiro nga wankime waka ayinza obikola ebyo munnange buli lwa mukaga tulina ogendako mu nnimiro ne wona bonyanjudde waffe ngonzimbidde wali amaka gange buli kimu ng'okikoze omusajja kyalina okukola nja kuwuliriza bisirya mmere ya mukozi naye kati onooso naye can you adopt kubanga agamba this is the thing get your friend who understands you. Okitegera. Osobola okuba nga siri perfect mu bya yoza engoye zigolole ziteeke eno yoza simanya simula deno okula ekyo kyekikulaga mbu oli mukyala oli mukazi. Niyinza okuba nga sibirina ebyo nga nina ebirala nga tolina ebirala gy'oli perfect naye nandika kino olaba ekyogamba nti funa mukwano gwo yesu oyinza omufuna era ne mulivinga your life naye ate netuuka mu maaso nga biringa kati ate amumanyidde obumanyiizi nze nkugambye nze ndi nze oba osobola okuyiga mi sina byenjiga nti Grace kati ekiriwo when the guy is maybe ironing kati gwe ate ayaninga biki nti mukolera wamu nga ayaninga biki ewaka kozi mulina omukozi saagala nakulaba muntu ng'akola mirimu ze saagala kulaba musajja wange ng'ali mukola mirimu eri abasajja abatalina ng'akola biki ngeri abasajja kati nga nze mu kimu nkimanyi okikola nyinza okukwanguyizaako ne ngamba Grace omanyi leero kati kankufumbireko mukwano nze nzukuka ssaawa 2 nga buli kimu omirimu giwedde omukozi ng'abimaze omukozi abimaze kuba sirina mirimu mingi so omusajja lwazi oyagala omulabe paka lwanaavaawo agende be good be happy nywa caayi oba buntuntu obutonotono mbufumba caayi magi biki netooka ensobola oddifumba but not every day naye toyasanku towata lumonde nedda mukwano toyoza jiini sijozanga nako tolima mbaine tata w'abaana bange saalimako saayozaako ku majiini era yali akimanyi nti ono mumbejja ono takola mirimu nemibulemi kubanga mbadde ninaye ennimiro zange eyo nkutwala mu nnimiro ku lumukaga tugendeyo era nsobola okuyimirira nengamba omulimi kati labayo Grace bwe tugenda mu nnimiro omukyala tugeze nina n'ennimiro kati tokwatakwatamuko tobyala ku bikata tosala ku ndagala sirina byembyala nsala endagala naye nze sirina byembyala tutuukayo tugeze omukyala gyali abadde atutemera ebikata otutuuseyo olinokirako wansi osime ku muwogo osale ku byayi osale ku ndagala ebintu bye tukomayo nabyo mu mmotoka simanyi nawe basima muwogo naye bannaye Mukama gwomuntu akulidde entebe tekibadde kyalo saagala bintu tokudde mu mbeera mbi saagala bintu ebyo nze saagala bintu ebyo byakunsimisa muwogo otandike onneetema ebigere badde nno ngenda kukuwasanga era ngenda kuteekamu application nfugu oli mwana mutoto mayina kumanya bakazi bakadde ffe twepanga nja kukwata bulungi manyi bwe mbakwata batandika okwoza ebintu okifa kyogenda okukola sente batandika okulowooza okwoza ebintu kati labayo Grace bwe mubeera nga tugeze muli babiri bwe muti temunaba kubeera muntu wakusatu mumwe oba omwana oba ki namukyali babiri mwetaaga omukozi ebyo kati gye giri emyaka egy'okukola emirimu nze byombuuza nabivaamu dda kati oyagala buli wobeera nga tuli babiri teri mwana muki muffe naye ate era they spoilt me bakwonoona wamakituufu wakati olwo obuntu wedabanga osobola okukola nze mu myaka gy'ekivubuka the father to my first born he was too good nti yambuuzanga leero ogenda kufumba saagala kufumba nange obeera oli awo ewaka mu holiday ng'alese tekaawe bakuleetedde tekaawe
yakubanga ku Jeb restaurant bagitanga Jeb ne bakuletera emmere omumbejja agembe tagala kufumba sagala kufumba you know hey in the evening jangu tugende twayinanga we tulya muwogo muwogo n'empuuta ensike you know you know on Sunday tugende ku beach you know kati samanyire okujjako neegina omuggalanda the last ones n'ekyejo okay ebyo babimpandikira omuggalanda yawandiikibwa omulenzi Jim Lord yawandiikira abali kululira kaliba and then nempandika omulenzi omulala nampandikira neegina omuvubuka oyo bambi yafa may his soul rest in peace then ekyejo nekiwandiikibwa Frank Stories then muzudde awandiikiddwa Jimmy so bakuwandiikiranga kati bampandikira wakati mu kuyimba ndabye abayimbi bebadde nganzi yanyumyamuko nabo naye nga batomera balinanga obuzibu abayimbi abasajja abo baabanga bazibu nnyo kuyisawo buyisa okugenda mu studio eyo nga kyabeeranga kizibu olina okusooka waakiri okuteekawo tewafunako buzibu wali gwolina sente nze nalina sente naye ninaku zino n'abazirina kati waliwo abalina sente naye ng'ate ayagala abatamanyi kyayagala me I have my money I have come to your studio how can you tell me give me legs how anti bali bamugamba ng'oluusi tugeze aba abadde ayagala kolabo n'omuyimbi alinga wakabi akugamba musitulemmukko yimbeko naawe nzijukira nakola kolabo ne Bebe Cool ne njisuula mu lunaku lumu what are they talking about kiki ekyabaawo yasaba twagenda ku show ne mugabo bovaayo introduce me nange nfune platform tuyimba oluyimba lwaffe nyimba oluyimba lwange bwe yavaayo ku stage yagenda bugenzi I saw it as something selfishness nze simanyi kwegayirira nze by the way seegayirira simanyi ebyo ebintu sibimanyi tewamuzaako saamuzaako ngalo yakanya kumbuuza owaayo oluyimba nga alutadde luli waliyo abayimbi abasiddi eyo abaluyina wansesa bamanyi nodunsalira nenseka n'okuseka lino tolina by'oŋŋamba how do I sleep with a fellow musician just because of a collabo how so kyabusiru ekyaba kikola ekyo kyabusiru era nze omuyimbi nkwagala okay kati ekiri bwe kiti tosobola kikola naye waliwo yali ayagadde bangi abasaba yes I'm an attractive woman I know hey, I see I'm a beautiful woman I can see hey basabanga nti ngani owaaye abantu baleke babeere emirembe gyabwe abamu nno nabagaana bambi nga baavu kati bagaggawala tabanga yali kamiliyoni yali agamba gwaka alina akantu akatraining kamiliyoni keyayogera nti azikira omukazi yaŋŋaana wakati ndowooza oba alaba kiyagaana wagaana kamiliyoni Grace kamiri wagaana kamiliyoni Lina kati yajja atya nedda si kamiri mukwano tumuzudde kamiliyoni gwayogerako tumuzudde nedda dya katugenda kumanya yajja njudde n'okulaba kamiri oba ali atya bambi bateeka bato ya kamiri na Bebe teri bato be bagyesabira bayaaye Bebe Cool naye yagyesabira balinda abawagizi baabwe basabe bato tebatusumbuwa ate nokadde wabombi kati bakaddiye tebakinalina music mupiira bayimbe show zaabwe tebatusumbuwa kamiri I mean Bebe yayingiramu enaale naye nga ninze bato yaabwe tho naye nga abandi bande tebatusumbuwa nnyo bakole shows wafunako omukisa osembera kamiliyoni ya wayagala kukolako naye oba wakolako naye saakirowoozaako ekyokukola naye ate munaye omuntu gwenjagala ennyondo za Palaso Palaso mwagala ne King Sahar by the way we used to go to the same school King Sahar Kumba but he was young he was younger than me ne aliwo mwanyina zaawo Bafana abo bebayimbi benjagala bebayimbi bo would you like to do a piece with them yeah
Era manyo bakubirako ne baga mwana kyekiriwo. Tukole kolabo yaffe. Ne bampa appointment. Ne speed ya Bafana yinzo yimba nayo. Ayimba nnyo. Speed ya Bafana muyimbi asobola okuyimba buli kyomuwadde. Kati asobola oyimba olimba naawe. Yes. Era we luli tujja dukola mashallah. Just nze mugayaavu. Gwe munafu. Netaga manager. Chemba neno kuza tubadde na manager all along. Oba netaga manager you people. Na inako nosema tama nawe bamiyai. Oba yakola atya. Yakolanga atya. Ate YouTube baji mubako. Yalinga manager atenga manager oba yali manager. Yali manager. Ne yalina sente omayibi manager ino bali. Yalina sente sema. Kati yayitajja kusobola. Yalina sente omwana wattu. Naye nga twalina busente obukola ki? Osobola obubatambuzaamu awo mpolampola. Only that time ndowooza COVID time eyo. So sasa twalina manager. Tukasaawa eno sina manager. I'm looking for a manager. On a serious note. So manager ina gy'oli ng'osobola okumanaging omuyimbi Grace Nakalema. Serious note. Music waali ne omupya waali so kiyingiremu mulabye. Nala muzudde asinga abalungi bonna. Muzudde omukwano gw'omusensule. Kati manager tajja ate nodda mu bufumbo ate nodda mu kuzaala. Nze sizaala bambi. Abankwana mwenna mukimanye nze sizaala. Manager ayinza okwagala okuteeka songera ku baana abo bennina bamala. Omwana asobola okujja n'omukwano. Omwana abadde ki? N'ogamba ono omwana kamuzaali. Mundeke bannange. Manyi internet teyerabira mujja kakomyawo nga nzadde ane mundeke. Ndeke muzete munziza mirimu gya papa. Sigwemu. Kyali mukazi muto, kyali mulungi. Emyaka 4 mu emeka. Ozaala omwana ne muwala wagenda kuzaala nawe oli kuzaala. Emyaka 4 kumusi myaka mingi. Ne mukwano gwe yazaala ku myaka 5. Yamanyi. Desagala kutoba na bwana ku myaka 5. Ate kati oyogozadde ku ejo banne bamulabira n'omulabira bamwagala okwekula. Banne bani bote bali kumpi kumala kusoma. Oyina abaana bameka? 3. Babazaala mu 3 naawe ozadde 3. Balenzi 2 mwala omu. Balenzi 2 mwala omu. Njera mamange we yatuzaala. Tata wange we yatuzaala. Etaagayo mwana omulala. Kirowoozeeko. Oyina byongamba. Tagayo mwana omulala yadde toyagala bintu bya pampa na biki? Bintu ebyo. Nkirabye. Bintu ebyo kunzukusa. Mwana kaba. Okugema twala ku ddwaliro. Kyusa. Agati yalwadde simanyi mizo. Bana abasajja bano balaba. Omwana wo mutwale eri aleekaana. Naye nga yamukulebanga nze sigenda kuzaala mwana. Agenda ali ku ssimu n'amukugobesa omufulumye nyumba. Omusajja yenna ajja jangu ng'okimye ekintu eki mukwano. Gwogulina? Ya, gongulina. Emboozi ya Grace tugenda gikubya wano mpaavu binyumidde naye tuyinza okusulawo nga nnyumiza. Tetandise eby'omukwano. Okakasa otya nti omukwano ogulina? Gulina. Ogukolo nga toli mukodo, toli mukopi. Omanyi bwe balabirira omukyala nange mba nja kumanya bwe balabirira omusajja. So mu bufunze. Sajja wenna ng'oli mukodo, oli mukopi. Totaana kuteeka mu application. Tolina gy'ogenda kujja mukwano gwange. Dabuze mukyala ewammwe ye wali ab'obwereere. Tolina gy'oyinza kugamba mbu simanyi saakuwadde mukwano banaye saakwagadde nga naawe tosobola kumbeererawo. So omusajja bw'aba atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe obw'omusajja bw'alina okukola naawe in return osobola okumuwa omukwano gwonna ogw'ekimemmeta ogulina. Mukwano nkunoonyaako asuze otya ddiya. Obugobo ojja okukola nkibumala. Mu mukwano ogabana otona. Are you a gift giver? I'm just a good woman. Oli muntu mulungi. I'm a good woman. Togaba birabo. Togaba sente. Biba bikusaana sente sizigaba. Toyinza gamba nti sigaba sente naye I stand with you where necessary. Oyinza okuba nga oyina obwetaavu. Omanyi okugaba sente byanjawulo n'okubeera ng'oli mu bwetaavu. Kubanga kati oli wano obadde otambula lesse oli mu people power, oli mu kukola ne bajja bakkuba bubi oli mu ddwaliro beetaaga omusaayi beetaaga ki oli mwami wange. Why don't I chip in and give a hand? Ne kabbiru n'okasasula. Why not? Bwemba nina obusobozi Katonda ffenna tuwa bye tulinayo. That is the money you give where necessary.
Where necessary. Zine zaba dola. Mpereza ye simanyi sina bya kwambala. Simanyi yo kasasiro. Zo yo kasasiro. Ndiye kumire wa. Nedda mukwano. Kati ndeka nyongerayo kwa nenda kusima mwana ku somero. Kola wente bazita nyonyogeze. Zino eziyika. Embaba akalevu. Byonne byo toliga basente. Siriga basente simanyi njagala kwambala. Ani necessary. Okujjako it is your birthday. Let me go and buy for you something. Nganze mbyagala. So I can give you gifts. It's okay. Naye mbu simanyi hello mami munnange sirina nyoni nze nkuzaala. Kati bano badola bali kazinga kaabwe bali mu nsindala bo. Sibitegeera baadi bannyo. Aba abakazi bwe batyo batudibisiza kankubulire. Tudibye lwa abakazi bwe batyo. Badola. Bruno kebannange. Aizo bango omwana emirimu Bruno kejakolanga mirambulu kufu gadola mtufaga mu mwana kamutekereke 10 mutekereko na5 kuba omwana nagamba mirimu kinga bagabya soka kulaba akatambira boba koyo wakatambira okolotya nkukuba kiboko toyagalira ddala naye love is patience buguminkiriza okwagala kukuyigiriza n'okwagala byotayagala kugumiikiriza so osobola okuba I can fall in love with you nga sexually oyiga okwagala munno byayagala nina okukwagala nga bw'oli kuba si buli kimu nti oli perfect kati ekyo Dola kyeyayogera n'ayogera ku mwana wattu omulungi bw'atyo kibi nnyo ayinza okuba nga akuyiye kwe yali takola ki tasitukira nga appetite tajimulinako nga inamulinda yes je bali ng'omuyeye tomukuba kati ebyo byayogera bya kisiru waloga yaye waffe bamukwata avuga motoka bamukwatira eggulu eyo teyalina bisaanyizo kati omusirikale yamukwata n'amusuza ka poliisi awo ekiro n'amukima mukasel n'amutwala amukozese omusirikale nga mukyala yamukwata naye nga akakyala akakalu abeeyo ega yagamba yalowoozangamu nga talina nawaasitukira naye yagatta bugasi bwongo n'alowooza ku mukyala weeka n'asobola kati Dola ayinza okuba nga buli bwe bamutunuulirako yeeyerusizza takyafaanana nga bw'alina kufaanana ali awo oli ng'agenda akwata akasabbuuni ke nga yeenoonya kati toddangayo okwogera ku musajja wo biki byali mu kisenge tulabye abasajja kati bonna tugende nga tubambula so tegeze ekikola kya Dola kyabujega nnyo kyabujega ne Bruno naye mujega bonna bafala mu nsonga z'omukwano bonna bafuuka kati Bruno okubeera nga weebakako ku mukazi kikwetaagisa okugenda okola oluyimba ogenda kulyako nakunywako nalowooza nalabye alina n'abaana abawala kati abaana abo banaakulanga bakebera ennyimba za taatawo ku intaneti ne bwokola biki nakulyako olinaako bagenda weemwe ne bwemuba mweyawukanye tebwetaagisa kugenda kunnyonnyola kyalo munno byabadde akola mu kisenge it's not good kubanga eriyo n'abayawukana n'enjawukana embi ennyo esinga n'ebyo kuteeka obutese mugundi oyo omwekubya ebifaananyi simanya ebyokwewunda bya Dola byafuluma buli omu akyaterese buli omu aterese bafulubye ffe tulabe intaneti simu yange yino yayonooneka ne screen buli omu aterese bagamba tulinza nenda kubireeta nolala nenda kubireeta kankubuzeeyo kano kokka tuwunzike era kali mu layini y'abadola abo batyo lwaki abakazi akwakati gwogambye nti tokola ki togaba nnyo ssente naye lwaki abakazi abagabaire abasajja ssente ate bamala ne bayogera bubi anti bazibawa mu bulumi abakazi babanga abalina nedda abazikuwa ate mu kitonde ekikazi si bwatyo bwe yatonde Katonda bwe yali atutonda yatonda ng'omukazi oli wansi w'omusajja olina kuweebwa olina kulabirirwa Katonda bwatyo bwe yatutonda kati bw'otandika obuvunaanyizibwa ku bbaawo ogenda kutandika okola ki
okuwulira ng'okoze kinene nnyo okitegeera bati bw'okola ebintu essimu ng'omukubidde oba oyagala kumwabya tatumanyiira wano simanyi nza kugulira emmere simanyi biki okitegeera actually mu wiki ndowooza ezo bbiri tubaddemu ne scenarios ezifaanagana waliwo omukyala ali mu America eyo ndowooza mukyala wa Kyabazinga ono webusoga mbadde simanyi essaawa gy'okwata ku mukono essimu ya milioni 3 abeera teyabikusa osala enviriza emitwalo 6 wabikola ng'oyagala no dola simanyi nze nkweza amafuta simanyi kati kyobalaba nti ate kati at least nze atona ndi okay mba nkikuwadde mu busanyu birthday yo kwata sibijjukira nabijjukira sibya nti bangoba mu nyumba n'oweereza sibya nti engoye ezakaddiye n'ogula waliwo byolaba sibya video shoot nti anti mami ngenda ku shootinga n'oteekayo awo tonatukawo abaana batudibiza tugende waka kale mwebale nnyo mwebale ddala abatugobedde subscribinga likinga sharinga tulina ebadde ne Grace Nakalema Omumbeja kati kwata wano olimba nedda kati faibe no sister wange anti oluyimba lwamu olwo kwata woyagala leero mutima gwange nagukwasa bulamu bwange nabukuwadda kati mbadde yala kuyimba kwata wano sunulero abafa bafe kati mbadde njagala sate no olumanyi kati mbadde ngenda neyimba hit song ye eri eyaki eya Mukama Nsaba Ontondere Omuntu nga wange neno nalina hits nyingi mazima yegwe nasiima kambe naawe we choice yange 2017 Ekawube obwavu 2006 yes waletanga kumukumu baka tubaka wakava muludi noda muludi omuntu takubandeka moyo ndeka chanonyeza kisebu olimba nje tandika limba kyo utalina video munyimba zezedda weziri sizijjukira nyingi wini nyimba ngameka nenyimba ndozanga 20 koze ebyedda byabanga bya album ina album meka album nakola only 2 kati naku zino bayimba buyimba okay wakola ku dembe wala wakola mulimu kikudembe nali mu production then ningina ne reception okay male banga ki nakala emyaka 7 2003 3 4 5 6 7 nabai 28 6 years myaka mukaaga after dembe oleze mokozesebwa nagenda mu banka oli wama ame banka nasokera mu front page otyo front page namasuba front page yali microfinance I was their PR okay then nenyingira cash okay sente ogirina wina sente zijja kujja nkyali mulamu mukazi mukozi ntunda amataka sente zijja kujja oinaweze kubeezaawo Mukama mulungi atulabirira oinaweze ogamba nti lero njagala genda wano n'ogenda nkasitandi emmere nenywa abaana ne basoma okay sina nnyo birala wafulumako ebwerwa gwanga nkola ki okuyimba oba piki music tewafuluma okay kale ye Mumbeja Grace Nakalema gwe tubadde naye mwebale kumwagala mwebale kuposhinga music we abamulaba abamufollowinga channel ye bagita Grace Nakalema official Uganda ali ku YouTube so ebisinga gyoba checking oba oyagala kulaba music we ompya n'omukadde kuba ate mu mwayimbanga n'ennyimba nga teziggwako oluyimba lwakwata wano bw'oluwulira olaba nga lukyali teruggwako oluyimba lwa Mukama Nsaba Ontondere Omuntu ne baluteekamu olulya nga lulikyali lupya oluyimba lwenti abaluyita choice yange kale ate nze nsinga ate kutegeera luli choice yange people sing along wali olinawo omuntu awo gofunye oba just wayimbanga buyimba gwe tugende waka abanyumba bayimbi buyimba according ku environment ebeera eriwo nze nvaako bobeera mu nkwano n'oyimba eyo tetugenda kuvaayo mbagala nnyo